Tukwanirizaako omulungi ali ku Spark TV era omulungi ali ku Spark Girlfriends akubuzaako nze Jose Naji the most wanted the international benga bulijjo tuba tuyingidde ne Spark Girlfriends nga tugenda kuwa emirimu egikongerako egikusanyusa ate nga gikuzimba nga bulijjo tuli ku Malakai Eco Lodge esangibwa ekitende era nga bulijjo ge maka gaffe tukwera Spark Girlfriends ekifo ekikakamu ekirungi ekijjudde green omwereere ye gwe wenna yandyagadde okwewumuzaamu onoonyewo okusula ebyokulya birungi parking ngazi ayinayo omukolo ayina abasama nga bagenda kujja mu Uganda okwewumuzaamu amagezi geninza okuwa kubayita ku Malakai Eco Lodge tojja kwegesa. Omulimu gwaffe ogw'olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ya co-parenting oba kyolinza okuyita abazadde babeera baawukanye omwana waabwe balinza mukuza batya ng'okwagalana nga bba abazadde kuweddewo. Mu Uganda kirabiseeko ne mu nsi yonna okutwalizaamu ng'abantu baawukana naye ng'ate balina abaana. So mu mbeera eyo ebibuuzo bigenda babyetoolerawo nti singa omuzadde abeera yawukanye n'omuzadde munne omwana alinza kuyisibwa atya atwalibwa atya challenges si gye tusanga mu ngeri emu oba endala naye nga sinagenda maaso nandiyagadde beninako pano bababuuzeeko ate tusembule Rose. Kubuzaako munjali ku Spark TV Rose Tendo the Queen of Peace nze nkubuzaako webale Joyce za mu wiiki ebitagenze bulungi njogera okujjukiza bimalanga ne biggwa ate leero omulama gwe tuliko gwine engeri gye gunkutteko Jose era nga points ze njagala okuwa olwaleero akati tokwata ku remote otosese tukali ebweru yakulekera abaana gw'osuubira okulekera abaana naye muyite omugambye kati tuzze weewaawo ngenda kwagala kwasa yalabana kwasa sigenda kwejjusa kwasa who is in the house Spark Girlfriends olunaku olwaleero tulina omugenyi ayitibwa David Lutalo tukwanirizaako nange mbanirizaako sanso balaba ya David njagala kali kuba otukolyamu David Lutalo ono mugenyi nagali tukwanirizaako tusaba obuuzo ku muliro Spark TV ne Spark Girlfriends abalaba Spark TV abalaba Spark TV Spark Girlfriends mbagala nnyo amanya nze David Lutalo ya tukwanirizaako David. You're so smart. Thank you so much. Thank you so much. Ngena kola shonga bwe planning and ave just in case shonga wedde oba toli busy nnyo ninza okutwalako out. Bade busy naye kugwa nyanza oba busy. Baba counseling ebibadde. Tugende mugenzi kati. Why counseling abuli ekibaddeko omwana abyo. Jukira abaana kikulu ojja ku counseling nga abaana beetaaga kijukira ngambye konti ngenda n'abaana. Sente z'abaana oyagala muzi ate kati oleka ogenda okukola ate nga abaana co-parenting awo olama nti tuba tunyigirizibwa. Gwe maama waabwe. Omulema gwaffe ogw'olunaku olwaleero omulungi ali ku Spark Girlfriends gunabira ku nsonga ya co-parenting oba ensonga y'okuza abaana singa abazadde babeera baawukanye. Ngenda tutandika ne Mwami David nga nkubuuza nti gwe n'ensonga ya co-parenting ogitegeera otya? Okwawukana kubeerawo okwagala kubanga n'okwagalana kubeerawo naye okwagalana ne kujjamu okwawukana kubanga kiri nnomo mu laavu olina okubala ebintu bibiri okwawukana n'okwagalana. Okukyagana kujja abruptly oli asobola okukeera ku makya ng'akukyaye no reason obanga wamukyaye probably abakazi be basinga okukola tekyetaagisa togendayo eyo mwana wange ate kati ekyo abakazi bukeera ku makya ng'afunye bino bye mpulidde ogamba abasama bagenda kujja abasama ne yeetegekera omusama we eno sizoni abasajja mwenna munyweza empala abafa ab'e Uganda bagenda baddukako emyezi gyabwe ebiri gumu kitundu naye abagenze nga yeewogomyeko nadda kakati ekyo tekijja abamu babaaniriza abalala tebabaaniriza so kati kyembadde ntegeeza nti okwawukanako kubeerawo mu baagalana so tuba tulina okipulaningira naye nga mwawukanye kibuzo kibadde nti mulina kweyisa mutya kubanga mulina abaana parenting okitegeera otya? Nkitegeera nti nga mbadde mulina abaana bammwe ne mufuna obutakkaanya naye mukwasaganyiza mutya
abaana abo babiri mwenna nga abazadde babiri simanyi oba nkitegeera mu butuufu wakyo. Okay, Rezi, ekigambo co-parenting oba co-parenting ndowooza wemba nsigala awo okitegeera otya? Ekyoluganda kyangeri kiwanvuwa. Ate nno nali nasoma Oluganda. Nabiseemu. Mujja kukyanga lese ekisoko nampa wengwe endazi. Okay, co-parenting sigenda kwakanako na Mwami Lutalo is a situation where abazadde bayinza okuba tebabeera bombi naye ne bateesa okulabirira abaana abo buli omu gyali, okulaba nti baraising abaana abo buli omu gyali nga tebali under the same roof, olwo n'abatwamu nga tebayawukana naye nga yasalawo nti nze saagala kufumbirwa, tuzaale eri beera mu kazigo ko nange mbeere mukange ekitugatta mwana. Naye mawulire ge nasoma ekyo tekyali ku ggwe. Naye bannange bwoba gasoma ate ojja kujjayo ebyama wano naye nga kifaanaganya kwebati nti ennaku zo tulina omulembe gwa nsaagala kumwogera abakazi tulina kye tuyita how is it called nti abakazi tetukiriza nnyo mu bufumbo. Yes, abantu bayogera obufumbo ebigambo so inagamba nti kati tuteese Jose beera eno nange mbeera eno buli omu tuzaala ate nga tweyagala nga mweyagala nga gwasaawo leero tumiitinga wo oba wange ne mu miitinga ne muzaala ne muteesa kati tukuza tutya abaana. So level omulembe guno gukyuse nti abantu batuuse ne ku embeera eyo nga tebaawukanye tewali kibajizizza naye nagamba sigala wano nange sigale wano ndi omu agende mu maaso nga tukuuma abaana. Piro zaatubbako dde obufumbo zijja anti waba taliwo nga piro egattawo mubeera mwaginga piro mbisi naye munange ebintu ebyo nze ndowooza olumu balina kubanga gwongamba mbuobeera eno mbeera eri kati tewabeerawo oba oyagala lusu onaddaire ne long distance sigisobola naye kikyosobola nagiddwa. Mwami Lutalo, bizibu ki byolowooza abazadde aba co-parenting bakyasinza okusanga mu mbeera ya co-parenting? Ekisooka kwe kubanga mwayawukana omu naafuna oba n'omulala naafuna nayagala okulumya. Kati omusajja eba mulumya ennyo obusiru bwe agamba kasita olina abaana nawe ojja kwerabirira naye ng'ate mwayawukana tamanyi nti alumizaamu ki baana nayagala ku lw'okuba oli amulumya kati ng'ennaku zino laavu mwayawukana n'omuntu laavu nedda ku social media neegiraana nemweyisa kati oli nnyini baana nagamba mweyise nnyo kati ojja kunnoonya ojja kunnoonya ng'oyagala school fees kumba akoza ki kati okweyisa kyekimu ku bireeta obuzibu nga nalaba live ya it was live okay newejogera nyali prima bali ku live ne just day nagamba budulwe namugamba mbolifuna dio omukazi omusajja ko yenzija ngenda funa omusajja namugamba buli bofuna naye buli bofuna omusajja ngongamba abaana bewererere you understand ate abasajja abasinga bo batonda bakumoving in na muntu ne waba takitekala akirowooza nti oteko kuba olina omutugobera naye naye bwakimagininga nti wafuna nakikonfirming nga otandika okufuna akasajja k'abaana. Anti nsinze musajja wa bonna sinza akulira abasajja nti bonna bonna abakola bwe batyo nti bunzeabaana sibayingizamu ebyo bya kisirusiru kola ebintu byo byekitumbavu byo nga bw'obyagala naye nze se omwana wange aba mwana wange era bw'aba ng'alina kyayagala ndiringa naye nze n'abaana mbanona ku ssomero yadde tuba twayawukana singa gwanzaala nga nze yakuzaala oba akuzaala anti leka tukolera abantu kati tukolera abantu nze challenges zimu ku ze ndowooza eziri mu nsonga ya co-parenting ebiseera ebisinga singa wesanga obadde olina omwami wo ne mwawukana no moving on abakyala balina omuze ogwagala okukozesa abaana abo ng'ennyingiza yes essomero omwana lyasomerako ery'emitwalo 7 agenda kugamba lyakamu 2 okitegeera n'omwana lwataladde agenda kusaba ssente
kugamba afuula omwana nti business ey'okujjanga mu ssente omusajja gwe yawukana naye naye atira mu ngeri yemu bwe mba nkitadde ku sayidi y'abasajja n'abasajja mu ebisira ebisinga ayagala nnyo na mu nsonga ya co-parenting naye okuwa obuyambi osooka omuggyemu so ndaba yeyo challenge abakazi abamu ababa bayawukana lwaki muba mwayawukana I know nange sikitegeera mba mwayawukana kati then awo tuba tukozesa kali akakudyo mbeera eno nga tukyali mulaavu naye nga just okubayo oyisayo olubulu ekigere n'empisa naye otwawukana banage bigwe bulungi nnyo lwaki muzaayo entaatata ate wali yawukanyeeko n'emmere naye olaba Jose ekyo kintu kyoyogeddeko nze nkiwagira olumu ekyabaana bano olumu kubakozesanga kahuukwe abasajja bano olumu balumya osobola omusaba ekintu ky'omwana naddala ng'omusajja akyakwetaaga omusajja waba yayagala mwawukane nga yeyakukyawa bw'omusaba adduka kubanga tayagala kikuzza taata Rose kankusala ekirimu osaba ebibyo mu linnya ly'omwana saba bya mwana yekka anti kati mwami lutalo Jesus munafumbiramu tebategeeza ekyange ekirimu ekise nti abasajja bw'abanga ye ggwe wamukyawa ayagala nnyo okukulumya olemererwe oddeyo omufumbirwe naye bw'obanga ye yakukyawa afuba nnyo okulabirira omwana si kulwa wezza okitegeera temunakategeera obutatusiima bwe ndabirira omwana nti yeekoza ayagala nzire nedda buvunaanyizibwa bwange mukwano oyagala kugambe kirina abaana experience gye wayitamu nti kanku example ezi bbiri nti abasajja olumu bakosa trick eno abakazi ekibaleetera okubanga basabira mu baana obaolyawo nti kubanga amanyi omwana we amwagala nnyo okitegeera nti because ayagala odde ayagala akyakwetaaga kati agamba kamulumyemu bwe nti alemererwa amala akomewo ewange okitegeera naye ate bw'amanya nti ye yakukyawa tawaayo mbeera egamba nti buti agamba bw'ogaana nze nja mmuleeta ate bwamuleeta naye ajjirako nonze ngamba nti ayagala okudda n'atayagala kudda ebiseera ebisinga ataakuwa batagenda kuwamu omuntu nga yesi mugabi ng'omuntu noba tayagala mbu okomewo naye era ng'asanga obuvunaanyizibwa okulabirira asanga obuzibu okulabirira abaana be yakulira but omuntu asinga okulumya omukazi ye musajja akyakwetaaga mu bulamu bwe nga yakuzaalamu omwana aba takyakwetaaga kyengezaako okwogera abayagala kukozesa sweetheart they are men nga takkirizanga nti Jose stepping out mu bulamu bwange Jose asawa kubeera nga si baby mama w'abaana bange n'ateekawo trick eyo kubanga yeebuzaabulizaawe osobola okubanga onyigirizibwa dde era katika nkubulye from a life experience I have a new couple jinaka bamaze emyaka 3 nga bayawukana kati bazze mu together kazi yagambye nako sasula rent nako yokola bwe bati nako ebichu alemereddwa webale nnyo tuwa example nti no teyamudidirwa nsonga akyamwagala ati wulira yero ovunaanyizibwa Rosie bwe tugenda otandikira kati veko mukomulamuko tukomawo nkukulisaayo nnyo mukumulamuko omulungi ali ku Spark TV era ali ku Spark Girlfriends ekyokola kyamaanyi nnyo yeetalaatala mugamba atule n'abadde afulumyemu ng'alowooza break egenda beera mpanvu musaasidde mugambe akomerwa nsonga tukyagendera ddala maaso abazadde amatumu ku nkumule naawe abadde alina plan z'okuva mu maka go olekewo abaana bo nsuubira nti n'otopika ogenda gyetaaga nnyo Rosie wetugendedde mukumulamuko obadde olina ensonga gy'ogusa gyonandyagadde omaleyo olina akantu kogambe nti olaba muba mulina bye mwetaaga nti omuzadde asobola okulemera okusasula rent lwa nsonga ssente ezirabirira omwana yazimuteekamu okitegeera nti eyandibadde fees w'omwana because omulumizza n'azisasula mu ki like n'alemerera okusasula ennyumba n'aweerera omwana butamulumya n'alemerera n'ayambaza omwana zyandikozesezza nga ye omuntu azinvestinga mu mwana we omuzadde omukyala because of okulumywa kw'omusajja nti nkulumya paka lw'onodda okitegeera nti ebiseera ebisinga abantu balemererwa abakyala bano n'atuuka n'agamba naye omanyi
sobola kulabirira mwana nzeka nensasula bwe tubeera ne tukola byonna bye tukola kangume nkole ki zire wa Mustafa nga tozzeeyo because omwagala nnyo naye ng'ozzeeyo olw'okubanga nti olemereddwa okubeerera omwana yes kati kweyo abasajja abasinga bagikozesa nga akyakwetaaga va ku baana abatalabya deliberate tisirabirira mwana okubanga live egenda beera one sided kati nga gwe omusajja omukazi alaga tayagala beera naye nayeabakazi agenda beera naawe nga gwe amwagala yetakwagala. Women love to love, learn to love. They do, but mwasoka ne mbeera mwena n'alaningira ne mulemererwa. Ennaku ekuluma n'ogamba kagende ntuule lwakino ntudde lw'abaana ekiyitirivu nnyo abantu bangi nnyo abali maka g'abasajja nagamba omanyi mbaddeko mulamu kati kiwedde kagende ndaba neeno mbadde mbonaabona kagende mboneebonere mu bufumbo alabirire omwana ye kuba ye amwagala n'abaana bange ne mukumansamansa balina ensonga zaabwe zibateekawo n'ogamba ze ntudde lw'abaana ekyasagala kumansa abaana musajja nga ye sikyamwagala naye njagala nzaala abaana bange mu musajja nze nakugamba omwana asooka we excuse you owokubiri oba ovuse kasasiro singa omuzaala mubasajja kati nga tonnafumbirwa asooka tukusonyiwa owokubiri oba mukazi n'omuzaala mu basajja n'otamufumbirwa awo weebale nti nno nyimidde ku mpoza sipaaka nkugambye nti kati oba ofuse kasasiro by the time ogamba owokubiri olina okubanga olinako owutudo gifa tutya okumansa abaana abakazi bano babatalo bazaala azaala munakigujoba nagadya ate ne basirika owulidde nga bulijjo afuna shalikayo akaana mubayo talo omukazi okuyimba ewamwe ku kyalo bwe manzi nalo olungi tebanneetega nze ensiima sobola okujja ku stage David ate yagala nnyo kiri akagundi kapaapaala ate nakulabye tolooza naddesira mwami David ekibuuzo kyenina kiri nti olowooza bintu ki byolowooza ebirina oteekebwako essira mu kaseera katusazewo twawukana naye tuyina abaana olowooza abazadde be batunga kati bagenda kwawukana bintu ki balina okusaako essira ku nsonga z'abaana nti kati mugenda kwawukana but abaana lwakuba emirundi egisinga okwawukana tekuteesa kujja buzi nemwekanga nga muli mu situation nga mulina omuteeseza we waneeno togenda n'abaana bange obagenda nabo nze kati nga nze for example nze saagala manyi nti abaana bwe bakula ne bamaama baabwe bafuna obuzezeze bw'ekikazi oluusi yadde balenzi n'osanga omulenzi ng'alimuko olukazikazi alimuko biki kulwokubanga maama yabeera nnyo ne maama n'ataba mulendi ya kisajja kulwokubanga okuza abaana kwetaagisa emirundi egisinga sayidi zombi kati nafunako sayidi emu kyovula banze sagala biyingizaamu gwe nkyaye oba gwa nkyaye njagala nonkyawa bibyo abaana bange ne mbateekako focus mu ngeri y'okuba gunjula nenfuna time eyogerako nabo nenfuna time ewa school fees waabwe fact sikufuna time school fees kikakatako obuyambi bonna obwenjawulo oba olina obutuukiriza nga taata bwe twasanga mu situation nga yes wandyagadde otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga gwe yali omwami wange ne twawukana naye kati nga nafuna omusajja omulala ng'omwami wange tayagala mpuliziganye wakati wo nange nemba kusaba n'obaganira ate nga nange abaana njagala mbeere nabo olinza kukola ki mu situation mpozi nga bwana buto naye baba abaana abakuze kati bifuuka ebyemirembe ne bivaawo nenkujjako abaana bange singa mba ndaba nti endabirira tematiza ate nga gwosobola ate nga nze nsobola beerabirira okujjako abaana lutalo oli serebu togere mu kiti ekyo nga si taata atudde njagala kubuuza ekyo abaana singa omukazi nga bw'okyogedde agamba nti mbakuwe gw'atatuula obateekawo oba tobagjeeko freedom ya maama n'obateekeramu anti tuli mu situation nga maama omwami gw'alina takkiriza nze kubeera nga kubanga mwe temugenda mu katale
temukyala ku masomero abaana kati kyogamba tetulya kale tukireke temukyali abaana ku masomero nze mbakyali nalingereza bafana juzi ng'akyalidde naye batono nnyo nze mbakyali obakyali abaana bo n'ogamba tugendeko ku shopping ngamba twaleko out yes of course that is now good kati abaana bange babakulemye nga ndaba waliwo bye bamisinga bye nninogira okutuukiriza nga abaagalana ababiri abapya temukwataganye nze kubeera nga abapya nga nfuna access oba nfuna nina okubeera ne full access ku baana bange yadde twayawukana anytime kati bano abaana abato abatanatuuka kubeera n'abantu balala myaka 10 kudda wansi in fact nza n'okuba 7-5 kudda wansi mu mateeka bebatakkiriza abeetaaga maama kugibwa ku maama era nkussa akasiiso myaka negitambula ayogedde Oluganda ng'omugabirira nga mugabirira mu ngeri yonna esoboka naye bwe tugaana okukwatagana mbeera n'olukusa olutwala abaana bange singa mba nina ensonga ez'essimba zempaayo nti bweziti omukyala tasobola kubeera n'abaana omanyi kika ky'abasajja bano eboogerako abagamba mbu okuwa obuyambi osooka ojja onziggyemu fiizi zyange ozikime ku loogi y'egindi nga kugamba mwayawukana naye ng'ate abasajja batuyinza kubagamba kitegeeza aba akyamwagala baba akyawa mukyawe bami musajja watunga naye alaba akantu akayinza omutaasa keka fizi kaino sindika ku mobile money naye ngagamba mobile money zonna network nfu kati mpozi ngoze n'okashima Rosie biriki ebiyinza okusimbwako essimba ng'abantu baawukanye naye ku lw'abaana ne mugamba nti kino ne kino for example tuyinza okugamba nti fiizi agenda zifunanga booti abaana ngenda balabanko buli mwezi bintu ki byolowooza abantu bye mulina okuteesaako nga mmwe abagamba nti naye ffe twawukanye naye ate tulina abaana so ku lw'abaana bintu ki nze nandigambe nti bwe muba embeera yonna yonna bwetuuka nga tekyafugika ne mutuuka ne mwawukana tulina okutuula wansi tumanye twogera tutya twogera ddi yes ate mwayawukana n'agogera anti oyinza okunkubira ssaawa 2 ez'ekiro nga ndina omwami nze ngamba bugeeta onkubira anti kati olaba abaana ate ojja kwagala bwenkuba ogusooka ssaawa 2 ng'olina omwami gwe mukulu nagamba tonkubira kiro nina omwami wange ate kati oyo David saagala onneewomerezeeko ng'ate wankyawa weewomereza biki bw'obeera nga wankyawa tubeere n'ekintu kimu ekitukubeera ku pana eno kulabirira abaana so kati oli waddemba okwogera kyonna kasa kibanga kati munnange olaba essaawa zino tonkubira nenga munnange olaba essaawa zino tokolaki tonkubira nze namuvinga abasajja be tulina banyiiga okubanga ssaawa zo nkyakunnyonnyola lwaki tonkubira yalowooza oba wakimugamba because tutuula wansi kati mugenda tutuulawa wansi kale this is it nze nzije ewammwe wapya oba gwajja ojja kuyiga osaaga weekako kyegezaako okugamba waliwo olaba ng'ossa omugwa n'omuntu ne mutuuka ne mukati nembeera at peace with someone tomuyinaako wadde obusungu mwayawukana embeera ezaaliwo ate si bwe mukyayawukana na byattimanga olaba gwe wagenda okwekaka mu ngeri emu obenda gwe toninaako busungu naye gwe toli munze anti gweoyogera mugundi nti wayawukanye n'omuntu nga tomulinako busungu right naye gwe omanyi nze oba nkulinako obusungu anti kati Devi njagala tuteese kubanga amateeka singa tutandika okugenda mu mateeka tukayana mu bintu omwana omukazi yansuulidde abaana omusajja yansuulidde abaana nago mateeka era ye mutuuka ku poliisi muteesa akati mukkiriza biganye nti biganye musazeewo ki mutule wansi muteese awo egambye atata kimbugwe mbadde nsaba bw'oba onkubira booti tosuuka bwe bati bw'olaba sikutte eyaddadi kuba ku yaddadi kyandibadde kyamagezi okuteekawo makati awo boundaries no kyeŋŋamba mbono nti sente zigenda yitanga mu sisita wange oba sente nga mmwe kati sinsigwamuvinga ono yina omwami n'ogamba nti David bw'oba onsindikira sente ziwenga mulamu wange like sisita we sinzikolagana gye tulina kati ffe waliwo abantu abamu nga babeera n'abaana baffe naye ng'ate bakitawe babamanyi nnyo nti omwana wange
sister wange abeera naye waka era akimanyi bunyo sister wange yali naye nzoba sister wange mbeera naye nga sister wange ono ate amwanguira nnyo kubanga saagala nnyo access na musajja oyo nti in case balina bwanamusinkana singa honestly mu picture before you separated yalimu mu picture somehow nga yesigisa omusajja oli yesigisa omuntu alina omwana we essaawa eyo kyata asobola oyitira nnyo omwana omuntu n'abangalabirira omwana we nnyo thani mugwe kubanga gwakulinako obusungu oba oli awakyakwetaaga naye singa sister akuba nno kankubulire gundi ono yeetaagayo ono wane nno katengatto awulira manguba amuswalira naye kugwa agamba ono byobadde ogamba muzikime wano ndaba toyagala kunkola be bata abasajja n'agamba ekigambo n'ogamba gwe nga tomovinga on so zandigambe mba mawukana n'omuntu abeerawo boundaries whether you still want me ate naawe omukazi oba osazeewo kumovinga on oba musajja ki ekikuzazzaayo muwa false hopes nti bikyasoboka mulage nti ne bw'oba okola otya kyaggwa me and you tuli bazadde owulidde taata Kimbugwe nti ye tuli bazadde kitugatta ekimbugwe nti ye kati mbadde nkusaba kitegeerekeke naye olumu tubaterawo embeera nga naffe tuna bye tubaagalamu oba oliawo kati kolawo ti naawe n'okikola for that one time ajja lowooza nti era bw'anaakulumya ojja kumugjamu kumbe teweetaaga kumugjamu byaggwa it is understandable. Yes. Ebiseera ebisinga abantu ebaawukana okusinziira ku topic y'olunaku olwaleero eya co-parenting abaana ebasinga okukosebwa mu ngeri emu oba endala. David, olowooza bizibu ki abaana ebasinga okusanga nga abazadde babe baawukanye? Basanga obutafuna bintu mu time. Kubanga omukyala wakugambira nti omwana yeetaaga engatto asobola kigamba ng'omwana yamugamba okumala wiiki 2 so ng'omwana wobeera ng'oli ewaka asobola okulaba mu lunaku lumu lwennyininyini lwagyetaaga agamba daddi siina ngatto n'okitegeera mu kaseera ako oluusi n'agamba kulwokubanga manyi ataliwo tagwirwa muti kati osobola okubanga ow'engatto bankubidde essimu kyokka waliwo wano mulwadde gw'obeera naye oba omuntu yenna akuli okumpi nga mulwadde n'ogamba nti omulwadde kasooke then ow'engatto tujja mulaba so nga singa obadde wali ku soosi yandigenze okukola omuntu nga wali ku ssaawa eyo afunamu mangu okusinga. Kibagamba mbona omusajja embeera mwawukanye naye naaba nga yafuna omukyala omulala n'abaana abalala bamuzadde gwe nga yawukana naye asooka bano babeera nabo mu nju basooka okudda ku ssomero lwansonga baba muli okumpi mumufuna bifisse mwabagenda ne maama oluusi munnaye kisinziira kati nze nsooka mu kilaasi bwe mbanga siina sente bulungi tugeze neŋŋamba nti abaana abali mu P7 balina risiki soba osooka okuza ku ssomero mpa example nina n'abasingawo siri muto ebikwata nako siri muto gwe omulaba olengera nga sininza obutagira wamma Joseph nkubulira amazima ebyange nembimalayo siri muto oba ogumangu amagumba egabwatuka nze namanya kati nze bwentyo bwenkola nze naye baba nga abaana si bange nga naye nze nina obuvunanyizibwa bwabwe nsooka bali waggulu nenzizaako abadde okusinzira ku agency y'ekintu ekiriwo so is it possible okuba kati David nga tusinza example gye nkuwadde nga bw'olina ewuwe waka olinawo ka myaka 2, 4, 5, 6, 7 kyokka nga nze Josego yawukana naye ninayo wa senior 4 ne wa P7 so tutuuka okuzza abaana ku ssomero osooka banga abeebweru tugenda mukumbula muku sente mbanzirabako tugenda tandikirawo. Kukulisaayo nnyo mukumbulamuko omulungi ali ku Spark TV era ali ku Spark Girlfriends nyongera okujukiza nti tuli ku Malakai Ecolodge esangibwa Ekitende. Kakatunda ko tukatubukadde emmere naye akawo kanzita
kawedha nkole ntya ye ayinayo emikolo egy'enjala mu December ono ekifo kyeninza okugamba woolinza okujja okwereko akabaga pate eyo nayo n'ekika ekyenjawulo malaka ekyo ekifo ekituufu parking yaffe nga nze ekifo kigazi ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi yandibeetaaza genda ku website yaabwe bagamba ekiweetaaga ate munange obeere ng'okifuna tukyali ku mulamwa gwaffe ogwa co-parenting oba enkuza y'abaana ng'abazadde baawukanye challenge ezisangibwa baane bazisanga abaana oba bazadde oba butya bwe birinza okukwasibwa wengerere mu kummulako nga tukyali ku bizibu ebyenjawulo omwana oba abaana bye basinkana ng'abazadde be baawukanye natandika nawe Rose. Nze ndowooza nti omwana ataakula n'abazadde be babiri tasobola kufaanagana na mwana eyakula n'abazadde be babiri. Bintu bingi nnyo ebyokubeera nga wakuzibwa omuzadde omu waliwo omuntu eyaŋŋamba nti bw'obanga oyagala okumanya ekituufu obanga oyagala okubuulirira omusajja leka omukazi abuulirire omusajja bino basenga bye batutuuza kyandibadde nti leka David ambulire kikyayagala mu mukazi nange omukazi nyonyole omusajja kinze kyenjagala because ebiseera ebisinga abantu batubuulira ebintu ebimu naye ng'ebyaddala ebimu bituufu ebimu biri far away from abantu bibaagala ebyaddala so nandowooza nti omwana akuziddwa parties bbiri agenda kufuna okulungamizibwa from both sides kuva mu taata okuva mu maama but percentage gy'ogamba ey'oluusi yentono eri ey'omuntu okufunamu eyo. Yes, kati omwana kati n'ekintu ekirala mbiraba wano nga tugenda okufumbirwa notuuka ekiseera nga abazadde bo maama ali nagundi taata ali segundi maama yakukuza taata agamba omukolo nze ngwagala mu lujja lwange naye maama oyo yakukuza okitegeera gy'okudde nabo okukyala bamanyi ggwe ne muwabeerawo entalo ezibeerawo awo we mutuuka ne mugamba kale maama nakkakkana tugende tugutwale maka ga kitaawo kitange gyali talina nteekateeka kubanga saakulyayo n'abantu bemanyi sibamanyi nnyo nga bemanyire wa maama wange niwabeerawo battles otuze kati ate abantu abakulu okuddamu okureconsilinga bwe kituuka waffe mu balaalo ne bagamba twagala ente mmeka muyinza okufiira awo nga muteesa ente n'abako basobola okwekuba ate akubeera yasinga okugamba nze omwana wange tava mu lujja nga temulina nte abiri maama kubanga amanyi buli bagamba omwana wange banangereka kati empisa abantu abamu ze balaga wano nga muze okuteesaganya bano abakutola bayinza okweraliikirira tutwala kiki kino so ebintu by'obufumbo bisumbuwa nnyo mu kaseera nti ng'abaana bano waba teyakula n'abazadde bombi n'ekyokulala oyagala okudevelopinga ewammwe developinga ewa nkuze maama obeera nakasongola taata obeera laakaayi bonna beetaaga obuyambi so bwe baba mu nnyumba y'emu okikola wamu essuwaani n'ogula maama n'agula tata n'agula ne muddaabiriza amaka wano olina ozimba ewa maamawo ozimba ewa taatawo leero we n'akyala ewa maama luli kyali ewa taata so nze ebintu by'okubanga omwana akulidde eri omwana akulidde eno tebigattangako era buli omuntu esala gye yandisabye mwewalule mu bizibu byammwe nga muli mwembi n'abaana bammwe because neeno wabweru gye mukulidde era tabyo tebitereera leero Katonda babakola obubi maama n'afumbirwa mu maka mwe muli mwe mwakuza mutali kitammwe nga taata tategeerekeka ate awo ne kakujjuutuka bataata bo tekifaanana kya maama wulyamu ng'oswala taata wange lwaki si yaliwo waliwo abasajja baba bazina ddala nga abakazi bafumbiddwa nga abaana bakuze tukanolaba nga tekigatta agenda okugamba muyite taata ng'otuna taata kyono talina na bukeya talina naki like mawulya you start even blaming your mother naye nga tomanyi kikyamutubusaawo omala kule n'ogamba maama oba oli awo alina ensonga zeyayitamu ng'omukazi so nze ngamba twandirwanyisiza nnyo co-parenting by all means Katonda n'atusasira ne tuba nga tusobola okuza abaana baffe fembi kale ebiteebereka bisobola obuteebereka but sikera kumakya n'ogamba nedda nze saagala kufumbirwa beerera embeerera lufe tuzaale never be the same. Challenge endala gyendaba gye tusanze abaana batakwidde ku bazadde bombi for example olina abaana bo wagenda n'ofuna omwami omulala n'ogenda n'abaana bo tulabye cases nnyingi nnyo ez'abataata muto abakozesezza abaana b'abakyala baabwe kugamba oli yabatakulengera nga mwana gwe yakera ku makya n'asindika abasajja b'ennaku zino bagonyevu ku level y'okuba nti nasobola okukwata omwana oyo gwe yakera ku makya n'azaala olwo bw'atuuka ku gwatazaala ng'ayingula ebbina mu nnyumba ye yamuliisa yamunywesa yasula rent yasula fees kyokka yeetala ddamu naddamu oli agamba magoba gange ninza gajjayo ntya sebiseera bisinga abaana abamu beesanze mu situation z'okuba nga mbu n'okuba nga tali mu maka ga taata wa muzaalira ddala
ayinza okuyisibwa ng'ekiteetaagisa. Twalenga ne kesi ya trendinga ku TikTok recently nga nayo yalimu ebintu bwe bityo. So mwami David kisooka omukwano gwa taata gumisinga kuba basigadde ne maama bw'aba agenda na taata n'amisingo gwa maama ate nga parental love eyo ku side zombi eba yeetaagisa erina kyeyamba omwana n'akula nga amanyi ali loved n'ekirala remember abakazi bwe tubawa esente z'okulabirira abaana temugamba nti ffe twakoze gamba mwana wange kano okalaba kensobodde ofunayo remember otemyeko ogutundutundu n'olekawo akatundutundu n'okupokera abaana ebigambo kituufu wano muse taata wamme oyo bwati ne bwati akola bwati ne bwati akola na bwati kyemba nkoze gwe sikikoze mwana kituufu nati nze nshwara mu lwansungu busungu bwenkwina konjagala n'omwana naye aneeyungeko kati abwe buzibu nti omwana omugasse kumpalanirako kyokka ate gw'olabirira ate nga nze ndabirira n'ekirala bannaye muleke okweyita basingle mothers yadde twayawukana ng'ate nze nkola buli kimu oba tukyali single mother ate kati nga nze nkola buli kimu oba kikale tulungamye gwe nze simanyi kyoba nkyakinoonyeza erinnya naye nga toba single mother mubeere ne muddayo nze ndi single mother mubweyagalira namu naye nga buli kimu nze nkikola naawe nenkulabiriramu awo njagala okubuuzayo ekibuuzo Debbie bwembanga ntwala nti ndi housemaid kubanga ndabirira omwana wo twayawukana lwaki temwagala tulabirira mu ffe kubanga kale omwana wo kitwale nti kale twayawukana naye mukulabirira ffenna tuba tetwerabirira kubanga nange bwembeera nga nina nga ndi wanewu atugende mu maaso ojja nondabirira kireke taata kati bwe tuba tubegayidde temutulabirira ola okulabirira kw'abasajja oba tondabirira kati kitegeeza waliwo ndabirira naye ndabirira omwana wo nze yaaya anti mwayawukana kati gwe tokyali yaaya gwe goyita yaaya anti ze mmanyagala kale kuteeka mu kiri anti gwe weeyita nti maid era lekerawo kyeyita kubanga maid si abazaala omwana omanyi abasajja abo mulina engeri gye mututwalamu ng'oyagala owulira obusuunu ogamba naye kale kitwale nti omwana wo nze gw'ogamba kino nakino mbeerawo nesikola lwa mwana wo kale ka upkeep ka maid kawenze kuba nerekereza nendabirira omwana gwe mama kati gwe obuvunanyizibwa bwo nga maama oba okozeewo ki ku mwana gwe oyagala ozaale buzaazi osuulire omusajja kuba mutusuulidde abaana bannanga abakazi mutusuulidde abaana kitono basajja bakiri nayo nedda munnange abakozeza abaana abasajja bangi anti gwe okunsuulira omwana olowoozeza nti omusudde wange mu nnyumba aliwo oluusi mu nnyumba eyange naye wamundekera buli kimu era nga bwawe bukyandibadde nga mbeera naye mu nnyumba buli kino okubeera ng'oyitayita mu Kampala n'osanga akasaati akanyumira omwana wo tekigana kamugula tubugula abakazi bagula engoye kyembamanyiiko mpozi fees kati mpozi nga bagula engoye lumu n'asaba 6 ew'omwami leka tubasabe basijja mwena mwe mutuwalana ate tubawalana challenge endala gye nnengera ebiseera ebisinga I used to think nti Mukama bw'akuyamba n'akuwa omulenzi eyakuzibwa maama we mubeera omaze naye kyenzudde I think it's the opposite kyeki ndowooza si ekyo nze nali ndowooza nti no kati omuzadde ono omukyala abeera agenda kuza abaana abalenzi nga bagamba nti mufeeyo eri abakazi olamulengeragira gye mbonaabona nammwe tatamwe teyamuza so gwe bw'olibanga ofunye mukazi wo muyise bulungi kati ate ono omulenzi Certain David bw'akula ate akola kiyagamba maama wange waaba yasobola otukuza nga siriiwo lwaki tosobola kukuza abaana bo ogamba yala bwe kiba nga nnyina yabakuza nga temuli musajja naye bw'atuuka nga akuze n'akuzaalamu bwana sadde kwa fiza agamba mama finga yatukuza mama angeweera abaana 8 nga tekuliko musajja bikigosaga n'okusaaga so ngalinga nga ataddamu kiyeri mama ekiyakulira ngalinga obulamba yagala kati waliwo kaneeno kalinga akatalekeka eri abasajja nga gamba nze sizaala mukazi nga tasobola kulabirira baana be abanga pulaninga nti bwe muzaalamu njamu mulekera era bagamba sizaala mukazi atakola babali mu target sizaala mukazi atakola kwamanya omuntu akola bamukola kitegeeza tapulaninga kubeera na muntu oyo kubanga ddene
naye yabala nti njagala mpeze omuwendo gw'abaana bange bwe bati ng'ate bamaama baabwe kati bw'oba tonnava wano oyo omulaba miliyoni ago omwezi ogwatyo ezafuna mbakushuwaddi aga mugenda kukuyagalira ekibebi abajja solo agenda kuba ayina ebiso ayina ebigulu ayina ebiki ate alabirirwa lowooza bulungi olowooza butya ensonga y'okutuuka ku level y'oba co-parenting bwerinza okwewalibwa butya abantu balinza okwewala okutuuka ku level y'okwawukana abaana basigale nga bali ttayo oli eno ali eno tudde ku nnono zyeri eti eyo tufumbirwe mu ngeri esaanidde tugezeeko nnyo Nazzikuno ng'omwana waba afumbirwa omwana waba afumbirwa amaka g'eno googereza waliwo emitendera egigenderwamu okulina okwekakasa tufumbirwawa owasizza mu famire ki ojja kujja owase mu famire mpufu nga naawe tonoonyerezaamu ko bali bakya mwana naye akoppa kyamama kye yakola kale oba oli awo tayagadde kikoppa ogezezaako okwetegereza omukazi oyo gw'ogenda okuzaalamu waliwo abantu nga yakyawo amange yatuzaala mu basajja basatu sandi kyeyagalizza njagala nze nkikyuse ekyo I break the chains kati n'ogamba kaneetegereze tuddeyo awo bwe twagambanga nti omukazi bw'aba anaafumbirwa afumbirwa omusajja omu tudde ku bayibuli eyogera ety etugamba nti genda olayire mu maaso ga Katonda buli onomanya nti olina endagaano gye wakola ne tudda mu buwangwa watakeeza nnyo mu bayibuli mu buwangwa waliwo kye bakola okutta omukago nti nenzita omukago naawe Jose tugenda kubeera aba babiri so bw'omanya nti nno nina omuntu ono gwe ntunuulidde okubeera naye obulamu bwange bwonna lw'olowoozaayo ekyakunyiziza ekikwawula ogamba nalayira mu bulungi ne mu bubi obubi kati buzze bwe buliwa nti yakoze bati kantuule naye bw'oba olinayo ekyo ekitakupasula kusibira awo n'akusoozezza olina ensonga abazadde baffe baatuula sagala baswaza n'osigala tatange yagende kati ffe waffe obaleeta ente bw'oyagala okunoba mugalanga ente ezo bazizza ate abalaalo baagala ente I'm telling you n'abaganda babitandise bwaleeta ebintu ewaffe amakeesa amaki bwe mwawukana ng'ajjanga kimu era abala bikima lwa kamera tabikima lwa nnono ffe kibuli naye nga munono kyandibadde temulina yes kati ate ffe abalaalo engeri gyebagala nnyo ente kati olowoozaamu ente zagundi biki ebyo n'ekitali ekyo kale engeri gy'owulidde ng'otiddemu nti fumbiddwa maka ga gundi mamange yatwala initiative n'atuune olwo enkolagana eyo ebeerawo nemwegereza n'otuuka n'ogamba olowooza kikyasoboka ku western culture gye twadoptinze ennyo kikyasoboka tulaba nga bo tebeeguya ate nga tubakoppa tewali kweguya n'olaba muvi ng'oli yamukolako obukozi bw'ati basajja be bafumba ewaka naawe oyagala okomewo nga nakufumbidde nabo bezadde oluvuutu ate nga ffe culture yaffe eyogera birala kati okwadoptinga western culture tulowooza nti kijja tulemesa okudda ku nnono anti kati olaba buli manyi kati ze kambawo example we have life here nga yetulwana kweno pano buli omwalina waddayo mu kazigo ke na reflectinga ku bulamu bw'omuntu omu gwe bweyagala ogenderera ku nsi yonna nti nno we adopting the western culture kiri gy'oli kati gwe tula mu kazigo kogambe nze neeyagaliza ki kubanga nabyo gyo ebiri bikyasoboka waliira abaana be bakyanoonyeza n'ababeezi naye nga notugamba tekiriyo weerabe nga gwe ogambe nti kino kyo nedda sikijagaliza abaana bange because betugamba okwawukana buli mwalina ensonga lwaki ayawukana n'omuntu buli omu bamugamba nti alina ensonga naye ogamba buli obulungi lwakino nga bwe nagamba nti ngenda kubeerawo kantuule nkuza abaana bange Mwami Lutalo okukkiriza n'oguma n'ogamba nti nagadya namufuna kale weewaawo waliwo ebitajja bulungi after nga mmaze omufuna nali ndowooza kino naye kino naye ye wange kaŋŋume n'oyo kuba olina wajja nga ayiringisa ebbina ogamba teri n'ogamba eritaweza masowaani Katonda wange ewaka nti naaba neetaaga okunjoleza ku sowaani neetaaga wakabina ate nagajja ajjukira tugakola BBL kati olina atalya naye alifu nabamu eyo si factor yes definitely beauty si factor lwakuba abantu abasinga abakazi oba abasajja alujja nalowooza nti omusajja omulungi
ye factor okubeera mu bufumbo. Omukyalo omulungi ye factor ekulembera okubeera mu bufumbo. Naye nze ndaba ejjanga oba na kusatu nga mugenda ku mikolo. Naye kati buno obulala buno obutali mu mikolo weetaaga omuntu ayina kumpisa, weetaaga omuntu awuliriza atya Katonda. Naye ng'ekikulembera gwe tutadde eri Katonda tewali kijja kukola. Bina tujja byogerangako bwogezi kubanga bw'oba otya Katonda there are some things you don't do n'ogamba kino sijja kikola ku lwa Katonda. Nasiima omuntu wange bw'ati laba ate nalule namufunye, that's bad, kanzire wanagadya wange. So bwe tunaatya Katonda si kulowooza naye bingi bijja kusobola okukyuka. Tulekerawo okuwasa nga tuwasa Figa nga Rosie bwagambye ebiseera bisinga wasa omuntu gw'ogamba nandyagadde empangale noono obulamu bwange bwonna kuba bwonna owase Figa nyashi oba ebbeere ligenda kyuka with time so kasita binaakyuka bewalengera ku muntu ogenda kukagamba kati oyagala mota ate obako omuntu omulala n'ekirala wasa omuntu gw'ogenda okuwa ekitiibwa ebiseera singa omuntu atomuwa kitiibwa tomuswalira oba tomutya oba osobola okumulikawo anytime so wasa omuntu gw'oyagala ng'omufudde mukwano gwo abakyala kino kigenda banyigamu naye nga kige mazima. Omusajja okwenda tekitegeeza mutakwagala. Kintu ekyo bakingamba nnyo munnange abasajja balina ekyoyo ekyo ekyekisirusiru. Abasajja omukazi kizibu okulaba omusajja ng'ayitawo n'akyuka mu mbeera n'agamba ti bannange simanyi wengenda sula nga saagadde ku musajja kizibu nnyo ku mukyala n'omusajja alaba eriiso just eriiso n'alikubisamu akafaananyi n'akooza n'agamba genda oba nsoloberawo olunaku ako obadde omulabi mulungi nnyo wa Smart Girlfriends tubadde ne David Lutalo era nga tutanyiza ku nsonga zenzikiriza nti ogabadde mu maka go ngolowooza ku nsonga y'okulekawo abaana bo nzikiriza nti ofunyemu kimu oba bibiri nammwe abaayawukana ng'obadde okola empisa ezitajja n'okugamba abaana ebigambo ebitajja nsa akyawe taata lwa nsonga gw'olina by'oyisaawo nze n'ongamba nti ekyo si kituufu kyusaamu maanda naddala ng'omusajja atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe yesu tukkiriza abantu kwawukana naye singa okwawukana kubeera kuzze musigazeemu ekitiibwa mu ngeri emu oba endala tubadde ku Malachi Ecolodge esangibwa Ekitende era nga yandyagadde okwewumuzaamu kyo kifo ekituufu w'olina okujja abalina obubaga abanoonyewo okusula ebyokulya n'ebyokunywa obulungi balina bandi genda ku website yaabwe oyogere nabo enviiri zange zineeno nga bulijjo ebira login esangibwa Kireka opposite ne Sholiyo Kireka basiba basala n'enviiri basomesa n'enviiri so gendayo tojja kujjusa ku TikTok gye bali nga login genda mu gundi account yaabwe laba kiweetaaga bade nga bakikola ku nga bulijjo Sabira Bits yakola ku makeup wange era nga aliko na Maganda Plaza ali ku level fashion number 32 akola ku bagole bonna aba buli kika sabayine mikolo gya December munonye Sabira Bits temujja kwejjesa. Rosie. Yes please. Sibula mula perspective. Mwebale kutambula naffe ate munange nga yomanya ebirungi biggwa byokya. Pozi njagala okusibirira abakazi abali eyo n'abaami abali eyo nti omukazi buli wonookera ku makyangwa you submit n'omusajja ajja kukwagala. Tukola ensobi nti ngaffe abakazi twagala kusooka kwagalwa nga tetunnagonda gye buva ne gye budda omukazi olina kugonda so buli wonoogonda the Bible says to love and to submit so to submit and to love so sinti kiri kyekisooka so gondera omusajja wolaba nga kyetaagisa tuvaano ku mpewo onodde waka n'omubi zittuuki okitegeera so tukakane ng'abakyala n'oluvannyuma abasajja bajja kutwagala ate bwe banaatwagala tugenda kendeza embeera y'okubanga tuli ba single mothers we co-parent. Yes, was it the Queen of Peace, the beauty believer on all my social media handles anyambaza mita adorable fashions mononye kwa ina engoyi ezakabi basangba okugalira ya banonye kubana nedduka ku Emesa complex au entinda ayagala engoyi ezekika kyonna Winnie's Glam on my makeup and of course Rosie Skin Clinic on my skin so tunonye ko for all the beauty okitegeera okulabika obulungi n'ebiryataaki tubagane wicked tukwanirizaako tusobola okufuna omundu omulala n'omulala kuba oteeseza bulungi naye kaakati mmwe ndekewo mmwe ngende nzungirewa olinayo
concert kayimba kapya chichi update kyegenda maaso mu music wo boyino tour nina EP extended play eri mu kutambula bagite in the name of David erike nyimba meka erike nyimba nnya zina videos kuliko lumo na video tetunaluta singles wa mu collaborations singles okay. Yeah kuliko That's Why kuliko What She Needed kuliko Yes Kristo kuliko Sise yeah Sise si Buloba Spark TV nijibayi nima gwetucha kugamba nijibayi okusanga music kyo wachimala nazo nezibira ko music yes, David Lutalo okay. Yeah omwalo onjagala koleyo challenge nga tuvaani challenge za David zenkoze kati muganda wange mazima obadde mulabi mulungi nnyo kati kwelekeze bye bye